Kaakati Ssemakagola mu katambi oyo yakkakkanye ku nnyumba yaabwe ye ne mukyala we n'abaana gye basulamu amaka gaabwe. N'alyoka agakoonakoona yasoose kuggyamu luggi n'aluteeka wali, n'adda ku madinisa nago n'agateeka wali. Mu busungu obw'ekitalo agamba akooye okubeera n'omukazi ono, akooye okubeera ne maama w'abaana be nga basula bonna mu nnyumba emu. Omukazi bw'agenda kumusiiga obulwadde tagenda kukkiriza mukazi ono kumuwereba birwadde mu nnyumba ye gye yeezimbira. Omukazi mbu tayisa mpale omukazi we tayisa mpale, buli mpale gy'alabako ey'omusajja bayagala agende nayo, nga bwe banaagamba nti omusajja oyo tayisa sikaati, buli mukazi gw'alaba asamaalirira. Kati omukazi ono tayisa mpale, buli wa mpale empanvu ayagala amukebere. Kaakati omusajja agamba ennyabo, togenda kunsiigira birwadde mu nnyumba yange gye nakeera enkya n'enzimba. Genda ewammwe mu bazadde bo gy'oba okolera obwenzi bwo, amaka gange gaveemu. Omukazi bwe yalemedde mu nnyumba, omusajja ono n'asalawo akoonekone ennyumba eno agiggyemu enzigi. Omukazi yamugambye ennyumba ogikoona nga n'abaana bakulaba. Omusajja yamugambye eby'abaana tebinkwatako, tambula onviire, ennyumba nze yagyezimbira, naazimba endala naye nga gw'ogenze. Bannange, ebizibu nno bingi biri mu maka eyo. Obufumbo bulimu ebizibu nfogolo bwe biti. Abantu balina ebintu ebibasumbuwa, naye gwandaba Ssemakoono temulaba nga obusungu bwe yatadde ku nnyumba, omukazi ono yandibadde mugezi n'ava ewaka n'agenda. Omuntu waakoonera ennyumba naye gy'amanyi gy'asulamu, gw'okimanyi nti naawe asobola okukuba akasuululu ku mutwe gw'omukazi. Ekisooka akulanga bwenzi, akugambye tagenda kukkiriza bwenzi bwo obukolera mu maka ge, omusiiga ebirwadde, naye ggwe omulaga olemeddewo. Olunaavaawo nga tugamba mbu RIP. Kankutuuzeeko Ssemakoono mu busungu obw'ekika ekyawaggulu omwewulirireko nga bw'akoonakoona ennyumba ye, bw'agiggyamu enzigi n'amadinisa, agoba mukazi mu nnyumba, mukazi asussizza okuba nti tayisa mpale. Vidiyo gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Ojogaani omanyire nga gwongaala nga ng'amataku olapoko lyanga nswambisi ani gwalakulagogera okunsiga ebirwadde omanyoko ngabisiiga abalala egwe yazimba endala ne bataata balaba nti abaana balaba nti taata yazimba endala ogende nze kitayagala nandwalemerawo andabe awo alaze obusajja yazimba endala. Mmwe mbabuulire, abantu nno bayita mu bintu bingi nnyo mu bufumbo eyo. Abantu bayitira ddala mu bintu bingi nnyo mu bufumbo eyo, by'otayinza na kuteebereza, by'otayinza na kufumiintiriza. Gwandaba Ssemakoono kye yakoze okukoonakoona ennyumba eno, temulaba nga erudda yagenzeemu kowala. Naye mbabuulireyo ekintu kimu, omuntu osobola okugumiikiriza buli kimu, naye omukazi omwenzi tagumiikirizikika. Omukazi omwenzi tagumiikirizikika. Tosobola kubeera na mukazi mwenzi mu nnyumba. Omukazi ng'abaliga kyokka nga bw'ajja asula naawe mu nnyumba emu, nayagala ne musone ku buliri bumu, bw'omutunulako bw'ati n'okukufumbira emmere bw'agikufumbira. Muganda wange, omukazi omwenzi tagumiikirizikika. Abasajja tusobola okugumira ebintu bingi. Singa bakera ku makya, kati kino ekibuuzo nkibuuza abasajja bonna bonna abali eyo. Singa bakera ku makya ne bakutera bano abakazi wammanga, ne bakuterawo omukazi omwenzi, ne bakuterawo omukazi omuyombi, ne bakuterawo n'omukazi omukyafu, oyinza genda naani? Omuyombi
omwenzi n'omukyafu. Ani gw'ogenda naye era ani gw'osuula gw'otayiza genda naye? Kunze nga nze bwe banterawo abakazi basatu, omwenzi omuyombi n'omukazi omukyafu, nsobola okugenda n'omuyombi. Ngenda n'omukazi omuyombi kuba kati mmanyi oyo watandika okuyomba nga nsooka nvaawo ewaka ŋŋenda nzira buzzi. Naye okugira n'omusa omukazi omukyafu naye baaba tabeereka naye, omwenzi tabeereka naye, omuyombi nze mala gagenda n'omuyombi sijja kukulimba. Obufumbo buno mubulaba abasajja bye balimu, abasajja no bayita mu bintu bingi nnyo bye mutamanyi. Abakazi bakolera ddala ebintu ebisingira ddala okuba ebikyamu era abasajja. Naye okuba nti abasajja tebalina sse, ate abakazi ssebo omukazi gatandikidde kwendera mu nnyumba yo tayagala kugenda. Nze neewuunya ku nsi ya Katonda eno. Oli mukyala mufumbo, ozadde mu musajja abaana, oli ku kyalo otambuzza sikaati, kumpi buli musajja akukebedde. Weesibye mu maka g'omusajja, weesibye mu maka g'omusajja ogalemeddemu, naye nga okimanyi nti omusajja wo kuba omukazi naye ayenda ng'alina ensonga ze. Oba omusajja oba tokyamwagala, tambula omuviire, genda mu bali abasajja ab'oyenzeeko babeere naawe. Naye oyendera mu maka g'omusajja omwesibyeko, toyagala kugenda olw'okuba ozaddemu obwana. Genda n'abaana bo, genda n'abaana bo. Okedde ku makya omusajja omwenzeeko, ofunye abasajja abalala. Omusajja akugambye nviira, olemeddewo, olemerawo ku ki? Amaka g'olemeramu gago? Genda mu bali babbaabo b'oyendako bakuwase. Ne mwenda ku basajja naye nga nammwe kennyini mukimanyi tebayinza kubawasa. Oyenda ku musajja ng'okimanyi nawe tayinza kwagala. Abakazi mukisussa. Omusajja okkoonakona ennyumba eno kyo kiye nga ye siyinza kugamba nti oba mukyamu oba mutuufu, kuba ye yagyezimbira ye waddembe okugiyiwa n'agiteeka ku ttaka. Naye ensonga egimukonyesezza nti omukazi alemeddewo, omukazi mwenzi, omukazi tayisa mpale, alemeddewo, agenda mumusiiga ebirwadde, agambe kankoona ennyumba eno, kale onoonye obule wooswa, naye ovanga ku mukazi. Omukazi agisulamu ne bwe kiba kifulukwa, agisulamu. Kati omusajja ono bye yagikonyekonye nze ndaba yamaze ga mu bulago. Eky'okugikoona simuwagira, kubanga kati ali mu kwezza mabega ng'omuntu. Naye ndibadde akwata omukazi ono n'akwata ennyumba ye n'agiteekako kufulu ndala, n'alyoka agisibako kufulu ziringa nnya, n'atambula n'agenda. N'aleka omukazi oyo ebweru n'asulawo. Asobola okugenda okumala ng'ennaku nga wiiki y'emu, bw'akomawo n'amusangamu nga kufulu yagimenye ng'amufulumya. Naye mugenda ne muyenda ku bantu ne balema okubaganza. Sirabangako omukazi ayenze ebbali nga mufumbo, gw'ayenzeeko n'abeera naye. Era bbaawe bw'amugoba n'amugamba mukazi gwe nkooye obwenzi bwo, tambula onviire, va mu maka gange. Omukazi agenda atandika kukaaba, nsonyiwa, naye ng'abantu babadde ayendako gye bali abasukka mu omu nga tasobola kugenda gye bali kumusuza. Naye nga mu kwetwalayo okwenda namba emu. So abakazi wawe munsoberera, oba ku nsi ya Katonda eno mwagala ki? Oba mwagala ki? Nemwe temukimanyi nti abasajja b'ennaku zino tebakyagala kuwasa. Abasajja tebakyagala kuwasa, abakazi baagala nnyo okufumbirwa. Naye abakazi abafunye eccansi ne bafuna abasajja ababawasa ne babateeka mu maka gaabwe, oba n'amuwasiriza mu kazigo oba mu ki, ate ne mubajolonga. Naye nga gy'oyise already omanyiyo abantu abakuyiseemu nga tebaalina wiringi kukuwasa, nga baakuzanyirangako buzanyizi. Naye ofunye omusajja akutadde mu maka ge, otandise kukola bintu bya kisiru. Kitegeera? So bakazi mmwe mweddeko, nze ndi ttiimu boy child, ndi ttiimu musajja.
ndi ttiimu musajja newankubadde sikkiriza kintu kya koona nnyumba kubanga ate gwe omusajja gwe owezza emabega akuba ekisinga okuba ekirungi nti aggyeemu nzigi zokka nnyangu zaakuzzaamu kyekisinga okuba ekirungi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo mwena mwena abeekuumira ku mukutu abasubscribe nga mukola kyamannyo nnyini ddala nabagamba eno y'ensibuko y'amawulire gw'otagenda kusanga wantu walala wonna kitegeeza. So mubere bulungi mbaagala nnyo mwenna mwenna abeekuumira ku mukutu. Peace and love.